babaddewo beba consideringa n'olwekyo ebigambo bya Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi bimpadde okwerayiikirira nze ng'eyeesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala mbasitayinza kwogerera akaseera kano tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe ze naleeta empapula akakiiko k'ebyokulonda kazireceivinga ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya Omane MP owa district ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ate naba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli bwe tuba tutaddeyo n'obanga obeera notified. Ekibaddewo enkya y'olunaku olwaleero ku kibiina ekya National Unity Platform nkakasanga buli muntu yenna kimusanyusizza okuggyako omukyalo omu amanyiddwa nga Winifred Nakandi. Ono nno ali mu lwokaano olwa kaadi ekibiina kya NUP nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Kampala District mu Parliament. Ekifo ekyo ekirimu Honorable Shamim Malende era ekifo nga kyekimu kyagalibwa omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika. Olunaku olwaleero wabaddewo okutabaganya wabula omukyalo ono Nakandi Winifred nga naye yeegwanyiza ekifo kyekimu yateekayo empapula ze era agamba nti ye si mumativu n'ebyo ebibaddewo ku kitebe kya National Unity Platform. Era mu bigambo binga bogenda okuwulira akatambi ku mukutu guno ogwa Red Zone TV omukyalo n'avuddeyo n'ategeeza nti ye yeewunyiza nyera yeekanze nnyo olw'ebigambo ebyogeddwa Deputy President ow'ekibiina kino amanyiddwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi. Jjukira gye bitandikidde era ngenda kuwa akatambi nga Honorable Muwanga Kivumbi annyonnyola era n'ategeeza nti ababiri bano Shamimu Malende wamu ne Zahara Luyirika singa tebakoma ku bawagizi baabwe bwe tunakizuula nti waliwo abawagizi abakyagenda maaso n'okuvvoola oludda olulala tujja kubeera ng'omuntu oyo tumudisqualifyinga tubeere ng'akakiiko aka EMC oba Election Management Committee kaddamu kakola vetting endala. Kakati jjukira mu lwokaano luno abeegwanyiza kaadi bali basatu. Kati Winifred Nakandi agamba nti kino mu mateeka tekiriiyo. Nze namba 3 nga nange mu lwokaano mwendi kijja kityo okubanga bana ababiri we muba disqualifyinga ate akakiiko kaddamu kuyita vetting bupya kaddamu kuleeta nomination forms bupya mu mateeka ye ng'agamba kyandibadde nti bano ababiri we bagaana okukwatagana embeera y'okutabanguka nesigalawo bwe ba disqualifyingibwa mu buli ngeri yonna nze nnina okukwata kaadi ekibiina kya NUP nga ndi unopposed ku kaadi ekibiina kya NUP. Era yagamba nti si mumativu nnyo n'ebigambo Deputy President byayogedde nti kiringa ekitegeeza nti ye bamusidelininze mu lwokaano balimu basatu naye ye talaba kwegamba akusinziira ku bawagizi bwe nga bamubuuza era naye yennyini nti ne yeeraliikiriramu nti kati lwaki mu bye babalanze nninga ataliimu tugambe nti nze empapula zange nassaayo za bwereere. Ebimu ku bigambo bya komentinzeeko bye bigambo bye njagala osooka owulire ebyayogeddwa Honorable Muwanga Kivumbi bwe yategeezeza nti mu ababiri singa temutabagana era yabasabye nti bwe kiba kisoboka ne ku makya bakeere beewereze ka message beewereze ka salaamu engeri yekiri nti bonna baajati. Muwanga Kivumbi n'ategeeza singa munaalemwa okutabagana abawagizi bammwe ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakyerumba n'okwerangira ebisongovu mu ababiri mwembi tujja kuba disqualifyinga akakiiko aka Election Management Committee kabeere nga kayita ate buto empapula ziddemu zireetebwe tufune abantu abalala. Kati Nakandi agamba lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo ng'ate etteeka ligamba bana babiri we mubajjamu automatically nze nina okuba nga mpeebwa kaadi. Ebigambo byabadde ayogerako Honorable Muwanga Kivumbi bw'ati bwe yagambye biwulirize then oluvannyuma nzije mbeere nga nkuwaate ebya Nakandi nabyo biwulidde nno nga si mumativu. Kakati waliwo ate n'abawagizi ab'omukyalo ono Nakandi bagamba nabo bali mabegawe era si bamativu na kino. Kantube mu Uganda okwesimbawo ne muvuganya kitegeeza temukanyiza ate obutakkaanya kitegeeza mugenda kubaamu kampusi nyingi naye tetwagala butakkaanya okutandika kusekeeterera mulimu gwaffe omunene ogw'okuzimba ekibiina n'okuggyako Jeno Joel Kaguta Museveni lwakuba abantu amajja abatambulira wamu twawukanye era tetugenda kukoma wano eno ntandikwa ofisi yange yaweebwa omulimu ogwo harmonization okwanaganya era ndowooza eno ntandikwa abakulu bano tugenda kugezaako okulaba era tukwatagana tukanye nga bwe tuganye tukanya ku bifo ebiki
n'ebirala Katonda nga tusobozeseza bekinaaba tekiganye omukulu ono ajja balabula alangirireko omu anaaba afunye fulaga era tusabe omulala amuwagire naye nga ofiisi yange etandise kati kuva leero okulaba ng'ensonga ya Kampala ero eteekawo kye tuyita harmonization tusobole okukola ki kati mu abawagizi abali eyo wansi please buli alina emmundu ne beeba yafunfugu tuteeke wansi ate bw'oba oweesimbyewo oyagala bwa kansala naawe ne tukulaba mu lwokaano luno nga naawe okolamu empisa embi yakaming after you akakiiko k'ebyokulonda be kanaavaayo nga kakwasa bano empisa naawe kajja kukima era bano bwe bataakomye ekibiina kino kigagga bombi bano kijja bajjawo tufune omuntu omulala badde mbayite wano nomination tufune candidate omuki omulala ababiri bakole ki baveeyo we can't lose because of one seat eye Kampala no one should shed blood tewali mwana waffe agenda kufa kwekubagana lwa kifo kimu ekyaki mu Kampala n'abalala n'abawa foot soldiers n'abalala tubasaba mwenna mukakkane nga 15 nga ziwedde 16 tujja kuba tufunye omuntu omu agenda okubeera memba waki. Yes, byebimu ku bigambo Honorable Mwanga Kivumbi yasibiridde oba ku ntanda gye yasibiridde ababiri bano era gwe yabadde atugoberera ensonga zino twazikuweereza butereevu wazifunye bulungi nnyo yabadde tannaba kubanga obitegeera ababiri bano babadde balina abawagizi baabwe wabula nga abawagizi baabwe bagenda mu maaso n'okubeera nga beeyuzaayuza abawagizi ba Shamim Malende n'abawagizi ba Zahara Luyirika kyokka nga mu lwokaano luno mulimu omukyalo ow'okusatu era amaloboozi obwedde ogawulira abamu nga bagamba nti kaakati we kiba nga baganya okukkaanya bano bonna tubasuule kadi tubeere nga tugiwooli atali mu nkaayana zaabwe omukyalo ono abasinga obungi ndowooza tebamutegeera butegeezi kubanga gye buvuddeko gwaze agoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV tutera okutegeka kye tuyita Red Zone Polls ngenda kuwa ebigambo by'omukazi ono nakandi ng'awanda muliro era nga si mumativu n'ekibiina bye kyakoze nti ye oba ebigambo ebyavuddeyo mu kutabaganya okwa Shamim Malende ne Zahara Luyirika gye buvuddeko twategeka akalulu ako nga tubuuza nti ani gwe gwolaba gwe nga yonna gy'osinziira agwanidde kadi y'ekibiina kya NUP ku kifo kino eky'omubaka omukyala akiikirira Kampala District abantu ebitundu 8 mu 6 ku buli 86% nga bagamba Shamim Malende yagwanidde ebitundu 10% nga bagamba Zahara Luyirika then ebitundu 4 byokka 4% be bagamba nakandi Winifred kyokka nga yagamba nti yayina amaanyi mangi nnyo era agwanidde okubeera nga aweebwa kadi ekibiina kya NUP mu kalulu ka 2026 ku kifo kino eky'omubaka omukyala akiikirira Kampala District kyokka bwe babadde batabagana olunaku olwaleero ebivuddeyo biwulidde era nga bwe mbikuwadde kaakati njagala owulirize omukyala ono bw'akomplayininze ng'agamba nti bano ababiri kale sigaana wabaddewo okutabagana naye lwaki ate Mwanga Kivumbi agambye era lwaki abeera agamba nti singa bano tebatabagana bajja kukwata akakiiko ak'ebyokulonda kaddemu kabeere nga ate kasunsula buto naye ate nga amateeka yagamba galina kubanga galambika nti singa bano babeera disqualified mu buli ngeri yonna tewaba na kwebuuza kwonna nze atali mu ntalo zaabwe era nga sirina musango gwonna mba nnina kubeera nga mpeebwa kaadi awatali na muntu yenna mulala kujja kubeera nga nvuganya kubanga obudde obuleetebwako empapula buba bwaggwako dda muwulirize ensonga ye njagala osheyalinge oba oliawo erimu eggumba genda mu comment section ombuulire okkiriziganya n'ensonga y'omukyalo ono oba tubeere nga tugenda mu maaso n'ebirala biwulirize nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Abawagizi bange bambuuzizza leero bankubidde amasimu mayitirivu nga bambuuza nti Honorable Nakandi akalu ke Kampala wakavaamu nga tetukulabye ku kitebe nga bangamba Honorable nga tobaddeeyo bannanga abawagizi bange njala kubategeeza nti enjogerezeganya zonna ezigenda mu maaso wakati w'abakyala ababiri abeesimbyewo abamu ku ffe abeesimbyewo nga zigenda mu maaso nga zikolebwa abakulembeze ku kitebe sizimanyiiko nze nga Nakandi sizimanyiiko ate era sinaba kuyitibwako mu meeting neemu bwetyo waliwo bazze balaba ebifaananyi ebyabakyala bano Honorable Malende ne Honorable Zahara nga balinga batabaganyizibwa balinga beboogera nabo abakulembeze baffe bannange
we muba mutandabye kitegeeza siitiddwa. Twagala kutegeera ffe nga bannakibiina ate era ffe nga abamu ku beesimbyewo nti ekibiina kigoberera nkola ki okubeera nga kiyita ku bakandideeti abamu ate abalala ne balekebwa emabega. Aboogezi bange balina ekibuuzo. Ebigambo ebyogeddwa Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi olwaleero nti bano ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende singa banaabanga balemeddwa okwetereeza ekibiina kijja kubasuula ebbali kiyite nomination empya. Mu practice zonna ze tulabyeko nga zikolebwa obukiiko bw'ebyokulonda okuva kakiiko ak'eggwanga lyonna n'obukiiko bwa institution ez'enjawulo ze tulabyeko, singa candidate abeera disqualified, singa oyo omuntu yeesimbyewo baba bamuggyemu mu lwokaano olw'ensonga ezitali zimu ng'okubeera ng'amenya etteeka oba ng'alina ebyetaago by'atatuukiriza, tebayita nomination empya okuggyako nga tewali mulala abadde yeesimbyewo ku kifo kyonna mu ggwanga oba ku bwa pulezidenti mu kakiiko ka byakulonda aka Uganda yonna kakubere ku university nti singa wa guild presidential candidate kubaako alina retake tetukirabangako nti ate ono bamuggyeko olw'okuba alina retake ne bayita nomination empya kubanga babeera babeesimbyewo era abo ababaddewo be baconsideringa. N'olwekyo ebigambo bya Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi bimpadde okwerayiikirira nze ng'eyeesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala mbasitayinza kwogerera akaseera kano. Tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe, ze naleeta empapula akakiiko k'ebyokulonda kazireceiving ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya Omane MP owa district ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti nno ffe empapula zaffe ekibiina tekyazifuna oba kyazisuula muguluka. Twagala kufuna kuddibwamu ku nsonga eyo oba oliawo tulemate kumala budde bwaffe nga tunoonya akalulu n'aboogezi baffe okumala obudde bwabwe nga batambula batuwerekerako batunoonyeza akalulu ate ng'ekibiina tekijja consideringa kusaba kwaffe. Era aboogezi bange baagala okumanya oba bino bye tugendamu ebya vetting birina amakulu gonna bw'abanga Deputy President w'ekibiina atuuka okugamba nti ku bano abakyala ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende ekibiina kwe kigenda okulonda flag bearer. Vetting erina amakulu gye tugendamu oba terina. Twagala kutegeezebwa akalulu n'empapula ze twawaayo mu kalulu mwe tuli oba tetulimu kubanga nze sina bye nziramu bawagizi bange naye ate nga zino ansa bazeetaaga. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja.